Alright, Buterevu atulaba oline Obris Luja side wano ndi n'omuyimbi one of the legend nkwise legend tata ekyo kitiibwa nno kikulu long service si kyangu kyakutuukako omusajja aludde nga atugabira omuziki yazirwanako abazirwanako yazirwanako ani asinga obukulu bonna baba bakulu kati yenze omu ku bo new millennium DJ Masembe namugamba ekintu ekyo munaye n'aseka busisi oba otegeeza ki mu ekyo nze omuyimbi w'ekyasa mu Uganda twayingira 2000 si bwe kiri nze naliwo wali luddawa nina gye nnali olina emyaka emeka kyekiriwo Red Band gye tuli sebo bigenda bitya si bibi bulaba nga nvaamu akatuuyo biba birungi nnyo amaanyi mwegali kyekitambula bingi nnyo bitambula naye nga obadde osiriseemukko waaba ni kyekibaddewo okusirika kibaayo gwe buli ssaawa obeera oyogera amba soogera naye waliwo basically kyetukola nga tulina okuba nga tukibeera mu buli ddakiika ng'omuziki nina okusirika olw'ensonga bwe nnyimba ngenda kufunira wa ssente waliwo abatandise jjo batandise okufuna 2,200 lwaki tofuna bafune tewali buzibu gwe bakuzaala oli mulongo n'omulongo waliwo asooka naddako oyinza okuba teweeteeseteese kimala okusobola kufuna okweteekateeka kyeki kati nze nkoze emirimu mingi ku nsi gy'otannakola ate egimu tojja gikola kuba we nagikolera emyaka wasukkawo nakubako amataffaali ne tupanga tanulu ya 3 ne kojja yali mukulu nga yakasuka amataffaali nga bwembaka bwagenda okupanga waggulu kose eddako simanya biki bwe bitambula nga nze nfumba buugi ekyo tojja kikola kati wasukkawo nali muto nnyo ku ekyo tugere mu maaso olongondongolo gitandika ddiyo okola ebyo ku myaka gyange endongo yatandika endongo sijja kugaana gitandika bwe nti kuba mu 94 twatandika okutambula nga wetuulidde oba kavugiddewa nga tugenda Nateete oba Kamwokya oba eno bweyogerere tugenda e Kajjansi wa Jjingo wa Vijje Jjingo omanyiyo kuba twasulanga kabalaza bwe wati n'akasenya kange kakabira mu stocks tisati yange eno ngebeera munda kati nga mbikako bwenti bwe mbikako eno bweddugala nga nzijjako eno nga njoza nga bampa nusu 10 gwe bakusasula mmeka gy'okola bampa akasente taata akammala nze simanyi bakaali kammala naye bakanjagalizanga nga bampa mmeka Vijje Jjingo kyobola yavangayo naga buno bwana bwebasewana era mu matundu baali nga atuwa ssente ezinywa caayi atuwa ezisinga n'omusaala naye nga kye nali nkola nga nkikola ki nkyagala okutambula n'akasenya gwe wali otambuddeko n'akasenya nga ogenze kola n'akazindaalo kaako tekibangawo so kati tutunulira Red Banton okutunulira otandise okuba ng'oyimba obuyimba obw'enjawulo mutabani wa Queen byonna byonna bitambudde basically tutandikire ku luyimba olwasooka okuleeta noonya mane kyegambye sente zange ziva wala si nnyangu kati noonya mane nali nkuuma mmotoka before kuuma mmotoka nasooka kuuma kyalo ekyalo nga temulimu ssente waddiika awo mu Kipamba oba mumanyiiwo Salama Road ogimanyi kati awo ddiika yakuumangamu nenfuna essomero lye bayita Makindi SS nebangamba twagala omukuumi neŋŋamba ate eri sifunayo ssente lwaki sijja wano wenyinza okufuna ssente nenkuuma Makindi SS nenzijjamu ssente nengula rediyo gye bayita Sony bwe najja mu rediyo Sony enkuba ekiro nga ndiwo bwomu nembuuza naye lwaki ndi wano bwomu waliwo omukwano gwange bamuyita Po ali awo musazi wa nviiri awo Baba Boy ku madirisa kaakati Po ng'ajja nandabako ku paakingi bw'amala mu saaluuni ye bw'ajja okundabako bweziwera 6 naye alina okuddayo kuba alina okukeera mu saaluuni enkuba egenda etonnya nyambadde busapatu kati busapatu obwo ng'empewo enkuba siina jaketi siina ki neŋŋamba naguze rediyo Sony bampita Tone lwaki sikuba mane neŋŋamba kinsuza ekireebweru noonyaawa so tulaba oluyimba lutandika mu story eyali ekwetoolodde kasente kaali kamaze okuwera wakakola audio nga tosobola kulinnya mu studio wayingira otya okukola mane kati bwe mmala okuyimba omanyi nga mbeera ku rediyo bwe nti nempuliriza neŋŋamba
ono omusajja musinga okuyimba kusinziira bwe nnyimbamu omusajja musinga okuyimba naye abasajja kyabo ebiseera ebyo b'otunuulyako b'owuliriza ku radio n'ogamba nti ono musinga nedda sibaali ba ku radio nga bw'ogenda mu kidongo osobola okugamba nti oyo gwe nkusinga nkwewulira aboga nsobola okukusinga amaanyi nga Golola bw'agamba Semata musobola Semata agamba Golola mukolaki yes kati nga nange ngamba bwe ngenda ku deviate antambula okuva ku Makinde secondary wenkuuma ndeka nziguddewo bulungi saawa nga zino saawa emu ndeka nziguddewo ettala nditadde kaleeta emmotoka parking amanya wendi oba ngenzeeko kufuka oba ngenzeewa siriiwo ntambuza ebigere nnyingira ekibuga ku deviate bwe baba tebanfuuyeeyo ssente ntambuza bigerere okuddayo nemakinga sure nga banfuuyeeyo ssente kitegedde ati banfuwa ssente abantu banjagala nnyo banugu famire ekigambo ekyo waliwo kiwuliddeko waliwo nugu famire amalula famire oba yasooka nugu famire eyo nga eyagala bantu bw'ojja nga bakwagala ebibaati baagala bikuba bijjako ebya deviate so katwatandikirawo ne story eno mpanvu nnyo nnyo tukyatunulira abayimbi abo abaaliwo ebiseera ebyo nga bakusikiriza nga bw'otunulira n'ogamba ogundi ono nali yagadde okubeerako omuyimbi abaali bakuba kati waliwo Mr. Ragadi namusangako omanyi Ragadi abadde smart mpaka kati y'omu ku bayimbi abali smart abambala obulungi n'ogaa kisajja kyambadde ekyo Ragadi musajja mwambazi namusangako ng'ali ku bbayike yerumu awo unayina kunoonyako wali oŋŋamba ki nzinze uno ndabye nga nange sirina kyamugamba n'ayitawo naye nga nange ndi eyo ndi mu kutoba kaliyoki nga tanaba kujja kuba Amoti yaleese ebintu bingi yaleese ekimansulo yaleese kaliyoki bamuyitaani ye founder of comedy mu Uganda oba wa luzungu bonna jjajja waabwe yaani so Amoti yaliwo Ragadi ebiseera bye wali otunuulira no kati no gundi samutunuulira natunula nnyo Ragadi okusooka Amoti kuba Amoti yabeerayo nga Amoti alina amaloboozi ana 4VC 4 voice changer Amoti akuba eddoboozi lya Buju akuba simanya tera Fabulous simanya akuba baani nga bakuba Jamaica kyowa Bebe Cool yajja mu Bebe Bantoni era nakati akyali eyita Bebe Bantoni Buju Bantoni wa kabi ensi yonna sife wano fekka bangi bona Ronnie Bantoni waliwo Fox Bantoni oba muyaye wa Yesu bona ba Bantoni so bwe tutunulira emboozi yesigala mpanvu okusinzira kulamu bikyali biwanvu nnyo twetaaga obudde bungi nnyo tunyumyemu ku moment yo ng'ogenda okukola oluyimba lwa Noonya Mane naluyimbanga ku deviate nga siiza butavaayo na transport mukasiiwuukira saawa olumala kati Steve Gini musajja mugezi nnyo oyo simanyi oba ali luddawa gyali mu bizinesi ye gyali Steve Gini musajja mugezi nnyo DJ Rota nakubira Steve Gini n'atajja bulungi gyendi ne DJ Rota bwe yamugamba omwana oyo njagala omukolera akayimba DJ Rota nambuuza oyinawo ssente mmeka sikyazijjukira oba zaali mmeka DJ Rota bwangamba oyinawo mmeka nanga ka Steve Gini ngenda mugamba Steve Gini saamulabako nali simumanyi Steve Gini najja n'awulira bwe nnyimba mu kidongo kyange kyennyini nasanga yakikubye dda DJ Rota nga yamaze omutegeeza kyogambye olina okuba ne contact idea n'obuntu bulamu mu nsi bw'otaba nabyo kati Rota yalina contact nani ne Steve Gini nze namukubira Steve Gini oba nambuzaabuza biki ate n'okukuba essimu ng'olina okugenda mu pefoni n'osuulayo ekinusu so kati oluyimba lumaze okutuukawo Noonya Mane enkolagana yo n'omwami wava muno wava muno alina contact ne Radio Simba awulira radio nga 3 oba 2 awuliriza Radio Simba eri mu kuba Noonya Mane wava muno n'awulira kyatawulirangako wava muno n'ayogera n'omukazi yali secretary bane ku Radio Simba ne bannanga ku kirango ng'eyabuze Red Bantoni omukuumi w'emmotoka weetaagibwa ku Radio Simba Red Bantoni omukuumi w'emmotoka weetaagibwa ku Radio Simba so nengenda ku Radio Simba ne bansindika genda oba ku Spear Motors nze nagenda ku WBS bwe nagenda ku WBS ne bagamba ate laba transport ndi ku taxi n'okuva ate ku Radio Simba nvudde Makindye nengenda ku Radio Simba
Radio Simba nenjanviramu wali ate ne bangamba ekitebe kye kiriwa nakawa era neyongera ngenda na baluwa gwendaga ebbaluwa bwenti webbaluwa ngaakola ki ngamba yeeri olwatuuka nenjiwa secretary nayitawo buyisi ne benasanga ku nga bamulinze nayita benasanga chairman bamulinda sibu mwami wava muno naye bwe nawa secretary ebbaluwa gye bampa okuva ku Radio Simba bwe biti tutandikidde WBS owange lwokuba awuliriza radio zezo biri Radio Simba ne CBS zezimu zatera okubeeramu. Tujja kuba tuongera okufuna emboozi yo tumanye wetuuma otya mutabani wa Queen nze yasooka okutuyana mu winter bayana kola ntya bingi nnyo lwakuba akaseera kano kennyini omulabi waffe ayagala okumanya ekisooka obadde breakings ekyekibaddewo okubreakinga kyeki tokyafulumya tokyalina wolabikira babadde nebegatira mu bingi ngera tolabika saagala nnyo kujja ku interview nga sina kyentunda kati nziye ku interview nkoleko ki waliwaddewo ebibadde bibagatta ng'abayimbi naye era situazio tukulaba munnaye nze embeera ewange nensirika kakati ebitugatta bingi naye music jjukira ekisooka tebakyagula album naye abawuliriza muhagala nnyo okuwuliriza tokyafulumya waggwamu ate ba business man banaakola batya bo tetumanyi emirimu gye bakola bo baliggwamu ddi waliwo omusindisi w'ekigaali waliwo omukomi w'emmotoka nga nze ezendi asikali kamiri asikali kamiri omumanyi nakati okyakikwasaganya eryatambulako emabega nti bantu nibamukutte twali ku kyawo era yatambula ekyakyankalanya omanyi musajja mutabani wa Queen waliwo nze nazaalibwa 79 naye simanyi ddi lwe nazaalibwa myezi gyalinga 3 nga Amini awambibwa sente za Museveni bwe zakyuka zakoma mu 87 mbadde mu Makindi awo kati omusajja yajja n'atusanga mu motoka nga njogera ne bakwano bange b'otusanze wano nga tuli mu kwogera ku bya vidiyo eno by the way twagikola the other week Ivan nansikayo amanyi buli ggeto banyweramu njaga kati omanyi Ivan kye yakola yanzija mu motoka yansika kasaati akeeru bwe kati bannaye Ivan tojja kambalako ne boda yakkuba juzi nakulaba naye Ivan kye yakola bwanzija mu motoka ono alina n'enjaga kati mbyafaayo byange amugamba enjaga siginywangako nisigala munywa n'enjaga sigikola ki kati neŋŋambe nentegeeza ekitegeeza poliisi eplantinga ebintu mu bantu Ivan yakikoze kuba yakiraga nze kyanyamba n'okunsiba by the way kuba nalaba bingi mu poliisi awe bitambula kyobala nyina n'akayimba kange akapya bakayita kawukuumi kajja tekajja tekali wala nnyo kyembadde njala okunongeza kawukuumi Ivan gwe kawukuumi emu mu poliisi Museveni yagamba kawukuumi mbagijjemu yali kayehura nze simanyi lwendifa Ivan gwe kawukuumi mu Makindi omanyi lwaki ye kawukuumi alira n'akwata abasibe bajje Makindye n'abatwala ensangi n'agamba bano ate tubajje mu Nateete kuba Nateete yina okutwala sayidi z'ensangi n'abatwala balime naye omulamuzi Saala yawuliriza katabani kange kali wakagodi so kati bwe yala akagodi twali tupulaninga kubya video twali tupulaningira video eno by the way Ivan n'agamba bano banyu banjaga bavudde mu Nateete naye atukwatide wa Makindye so Ivan abagagga bakuwa okutwala abasibe mu kkomera obatwale balime nze sijja kubaamu era mu kibaati nkyalimu ojja kunsangamu ne bw'oyagala saawa kale ensonga za Ivan tujja kuba tuzongerako nga tumaliriza twogereko ku music olowooza space yo we wava okubanga ogikwasa nedda saagala space music abadde agudde bye baliwa bayimba kituufu baliwa music we Uganda agudde so ate music tomupapira okumuyimba ne music adde agudde bye bimu ku binkomezaawo mbaagala nnyo mubadde mu miisinga nange mba miisinga naye temu miisinga nnyo olw'ensonga temukyagula teepu nti ngenda bafunamu temukyagula CD kuba CD ogikola nga kuliko Kamiliyoni Bebe Cool Bobby Wine enyimba bwe zinyuma bwe zityo nkwegombako oluyimba lumu nentwala n'olwono so kaakati si byangu temumbuuza gye mbulidde am survivor mu Uganda buli omu survivor
ne president ayinza okuba naye survivor kubanga abagamba teyebaka alire emmere saa 2 oba naawumulamu teyebaka. Okay, Red Banton ebigambo byo bibeerawo abaddewo mu industry n'ebbanga ddene nnyo, so tujja kuba tumweyongeza atufune emboozi esingawo naddala ku music ompya gwaleese n'emboozi egambibwa nti abayimbi babadde bagwa side awo bina tujja kuba nga twongera okubimanya obuzijaga emanya gange anaterasi tukwatagane.